waliwo omuntu eyagamba nti enkima eno gye bajja ku kizinga yalimu ebyokoola mbu era abaana ababaguza enkima eno tebabagamba nti babaguziza nkima gye bateekamu byokoola nti era enkima yeyabasaddaaka nga teyagala kuyingira Kampala kwayite banko ku kizinga bano bagiguze bali abawe ku kizinga bagikoleramu ebyokoola bano tebamanyi bakutte ekisolo bakiyingiziza e Kampala kyo kivanko ku bizinga ebyokola ne bibatuga nga ebyokola byali mu nkima gye baagula nga sife tubiteesa naffe twabisanga nti abamu bagamba nti ebyokola byali mu nkima enkima y'oku kizinga nga byokola bya ku kizinga nga tekkirizibwa kusala kizinga abamu bagamba nti enkima alimpa bwe yagigula bwe mwagula enkima mwagenda ku kizinga ew'omuganga nti n'abateeramu ebyokoola naye ebyokoola byabateeramu byali by'amaanyi nnyo ne bisinga enkima amaanyi yaloga alimpa tumumanyi ndugga talina wadde eddogo erisobola ofuumula evvu mu kyuto kati ataloga omuntu eyaloga alimpa mumumanyi tumumanyi muyimbi komaawo bukomi gamba nti muyimbi okomaawo kikwe eyaloga alimpa muyimbi yaloga alimpa muyimbi naye nga si abantu ate ge basinga osongamu ennyo mwamutegeera mutya nti yaloga alimpa kubanga naffe tuli bantu tusobola okumanya era naffe tusobola okutambula mbuffe tetuli baganda mbaffe tetuli Uganda mbubba abalala mboli yalogera ffe tusobola kutambula tetumanya nti gundi yatuli obukiika yaffe twamanya era tumumanyi kitawaanya alimpa omuyimbi yamuloga ekisinga obbasumbuwa katale bayimba style yemu kati akatale ke kaleeta obuzibu yanga mutegedde bayimba style yemu katale ke kasinga oleeta obuzibu naye ja style kyonyinza obutakakasa oli nagenda namufuwayo akasente awo akasente kekavaako obuzibu ani yamufuwa ante abaga balogera nnyo mbiwulira nti omulogo abafuwa alimpa nga bayimbi bangi kyo ate yamuloga ate yamulogera ku mukufu mufuwa ssente yamuloga bya dairekitire kati enkwaso yagijjawa agifuna kati mwebaga nti oliwa abafuwa alimpa ssente baali bangi kati mpayo nga babiri kali oba bataano abayimbi benalaba nga bafuwa alimpa bangi omu asooka abudumulasi owokubiri owokubiri abudumulasi yali kwanza abudumulasi naye mulabyeko ngaafuwa ali ssente muzeeyi wange omuli Katumba yali akuliyeko omuli ssente owokusatu waliwo n'akatambi era ke nalaba waliwo n'omuyimbi mula David Lutalo namulabako ngaafuwa ate mulundi ogutali gumu David Lutalo yali amufuwafuwa nga buli kadde si buli kadde yamufuwako yamufuwa wane wa Fifi tulina nso gye twali era namufuwa endala ayina akantu asikaze alina akantu keyayimba mu live band ako kati nga alina engeri gyakasika bwati nawanikira ddala eri kakyaka Lutalo bambi kaali kamunyumira era janamugana nange onkasukira akantu ako namwokyayo Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Omukono gwo muwonya, omutima gwo gwa kisa, tewali gwe gulemesa kufuna ssanyu. Kale watwagala nange onjagadde ddala Mukama. Oli wa kitiibwa tewenkanika.
tukwebaza olw'akasana, tukwebaza olw'empewo, tukwebaza olw'enkuba, tukwebaza olwanaffe kano ka view k'otuwadde. Twebaza oyo omuntu omu gwe tutandikiddeko okuzimba audience eno. Tusaba Mukama Taata azimbulukuke atutuuse mu mawanga. Wadde ng'essuubi lyaffe, essanyu lyaffe n'eddembe lyaffe litandikira ku view emu. Ebirala byonna tubirabanga byamagero. Ffe waffe bwe tukola vidiyo neefunayo view 200 ku sayidi yaffe Bambaga. Bwe tufuna 1000 gaba matendo era kubagulumiza Katonda waffe. Bwe tufuna aba view 10 Katonda batukoledde ekisa. Kubanga ddala kituufu tuba twogedde n'abantu 10 abadde beetaaga vidiyo eyo gye tuba tukoze ku olwo. Mukama wa kisa tumwesibeko nnyo. Gwe yeebuliza mu byensolimba tubimalamu akaseera katini. Akaseera nkatuuse tuliddayo gye twava eyo ewa kitaffe. Oliddayo naki? Oliddayo na byoya byanswa oba na nsumbi ya zaabu. Byonna yabituwa biri awo ku mmeeza zaffe. Osobola okulondawo ensumbi ya zaabu oba ebyoya byenswa. Naye ng'enkomerere libamu ebibuuzo era balitubuuza mu bye nakuwa amatiribo naggwasalawo okudda na byoya byanswa mu nju yange. Kale tuzuukuke twesibe Katonda olwo ne tugenda okudda ewa kitaffe mu nju nga tukolera ddala amakulu agatenkanika. Bameka b'okyusizza, bameka b'oyambye, bameka b'okutteko oba gwogwo gwakuteeka banno wansi olwo nno n'osanyuka ng'olaba bavuya. Abalina agayumba aganene bagalese. Oli yazimba oguyumba gunene guliyanga hoteeri n'ebisenge ebimu amala emyezi nga 6 nga tabiyingidde. Mukale ebyo bikuyamba ki? Nga neiba waasula njala, ebirwadde bimuli bubi, tayina mmere, tayina ngoye, afaanana bubi, ng'obwavu bwamuteekamu enseke. Kyetaaga okimanyi nti bw'omuwa emitwalo 5 atandika ka bizinesi k'ebicungwa n'aliisa obwana bwe, naye wagaana akasente okazimbamu gayumba nagagulamu ga perfume ga bbeeyi mb'ojooga bulamu. Ojooga ki? Ojooga ki? Olamu tebabujooga. Akasebo ekalituuka n'odda ewaka ebyo ebikwewaanisa ebyo bibajjo sinziramu olwo nno babuze muzimu gw'emirembe. Abantu tebafa emibiri gye gifa naye emizimu gibeerawo, emyoyo gibeerawo. Olaba oguyumba gwalulunkanira ennyo ng'ogubbira abantu. Nga ekiri mu guyumba tekyenkanika. Kale tukole obulungi bwa Katonda. Sijja kwogera kiriba mu guyumba ogwo. Tukole obulungi bwa Katonda. Amanya bambita Rima Samoso okumpita Metani Krabongo kwem alive kwensinzira bulijjo kutuukako. Bakama bafa batuma na Bongo Chate Foundation tuli mu kuzimbira bwana bwa ku luguudo asomero na waka. Twagala tuzimbe ekifo kino ensi n'ensi ekikuŋŋaanire k'egambye weewaawo Katonda waffe munene, Katonda waffe agulumizibwe. Obwana bwe tujja ku nguudo twagala tubusokooleyo nga bwe tubuteeka mu ssomero. Tukoye okulaba omulembe okutawesa Kristo waffe ekitiibwa. Kale twegatteko ng'oyita mutuwayo ekifaananyi kimu tukikusiigire. Bw'otwayo ekifaananyi kimu ne tukisiiga oba otuyambyeko okutuuka eri enkuyanja abaana ababonaabona. Oba otuyambye batuukako nga tetukubidde muzungu n'omusimu. Ffe just kyoba otukolera kiri ki muntu oyo akalimu tukakusiigire ebifaananyi ebyo tukusiiga nga bw'oli. Oyagala paints za mu madiiro oyina hoteero tukuleka ebifaananyi byaffe akasente akava mu kalimu ako tukateeke ku ssomero lyaffe. Oba otuwadde akalimu naye ng'ate akalimu ako katusobozesezza okutwala ministry eno mu maaso. Tukozesa ebitone byaffe okutaasa obwana bw'eggwanga. Abaana b'abannamwandu bamulekwa n'abanaku abawejjere. Bw'otuwa ekifaananyi oba obawadde emmere oba obawadde shewuto oba obawadde essomero ebyenjigiriza oba obasitudde. Supporting a ministry eno. Gwe naawe essomero lino osobola ofuula mu mwana wo memba ow'oku ntikko ng'oyita mu musasuzo ya membership fee yakadde kamu n'ekitundu. Twagala abaana 30 ebifo biggwawo. Omwana afuna ki mu kuba memba ow'oku ntikko? Kyafuna ki kino? Tumusomesa okuva mu primary 1 mpaka mu P7 nga bw'asoma n'ebyemikono tumuta awezezza emyaka 18. Miaka 18 tumukuwa CEO awedde emirimu. Matthew 5:16 Didika Mengo gye tuli mu Dizimba mu maanya amayitirivu. Gwamanye enteekateeka zaffe tuzimbira ddala homu zaffe ne zibanga hotel 5-star hotel. Kakati omwana omufuule ekitundutundu ku kino gw'oli kadamu oli omwana yakulemerera. Musasuli akadde kamu n'ekitundu omutuwa emyaka 18.
nga fufa bamulabirira ali mu kisulo bwayigizibwa Katonda waffe bwayigizibwa ebyemikono okutunga n'ebirala olinda ki temubuzaabuzibwa enteekateeka yino ebifo biggwayo yimirira yimirira kino tukikole toba mutiitiizi bwe kimu kisoboka Katonda waffe munene owaayi gye balikosewo kalise obulamu bulamu sibulise embeera ade etambula bubi era tugezaako naffe gigobeeterere amanyi manya bampita Diane Bitone atalina mutawaana ku muntu koze ng'oguleese ku muntu yenna kunzi oba ku muntu andiyo kumpi sobola okuvaayo enkulaga omutawaana ogwo nti nsobola okuba nagwo era nsobola okukola violence yonna nga nkwanukula paka ng'oteredde oba ng'ovuddeko oyo omuntu atakwogeddeeko. Omusajja muyimbi omusajja mukubi walaga balaga obo nze nyimba music ali simple ze ndi wa band soko nkubiremu ko mukayimba akayimba kozoyimba okade kanyumira nnyo alwa akayimba so akaba akabye n'okabba nagwe nakawo kakola mu challenge nagenza owulira ate nga atakafulumiza Baby girl slurring chibega kunze kosa me wanna be your bouncer like a moving G.I. Joe my baby nalimanyi nti obumwa bwobo babusiga ko sweet my baby njagala face to face njagala baka to baka kwagala paka ku mwezi okuba buradi n'okusingawo owaayi Ronald alimpa omumanyi Ronald alimpa muganda wange muganda oddala ddala mama ni taata y'omu ddala era tuwangadde naye ebbanga byonna kyovola okuvayo okumwogererako bomulwanirirako kinkakatako nganze enkima alimpa yagijjawa eno gye yateekamu eddogo enkima y'eddogo teriiyo enkima olugalo lw'ekima kati abantu baluwanvuya buwanvuya naye ng'enkima eyo twava walondooza omwezi gwali gwa 10 netugendeyo ku bizinga waliwo omanyi bamuyita Bashir promoter yatutegeka eyo netugenda mu bizinga twali twakayimbako ebifo 2 netugenda ku kizinga bakiyita Misonzi netwasanga netuka netufuna loogi tumala kufuna loogi netutambulamu tugendeko ku beach obubeera ku mbalama z'amazzi netusanga abavubuka nga balina enkima abagisibyemu omugwa ekino omugwa ngo gweri ate ekigwa ekinene kati engeri mukadde gye yeddira enkima maama wamwe etugamba baki tukagula kati na kwezo waliwo kagunda kali katambula ku internet yoko akenkima ez'abazungu nga bakambaza ebipale tugaka tukagule tukatwale tukakumbye kabere ngawo mu nyumba kali just ngalo omenye byabavubuka kukanyumirwa akakimanyi tukagulira bakatuguza emitwalo za jalinga 3 au 3 eje Uganda beja dola eje Uganda tukagula tukaleeta era muzeyi twalina muzeyi mamuli Katumbo oyo era yatubagisiza kakesi kano mwebigenda yatukubira akagondi aka plywood yakatubagisiza awo mwena atambulira era nga nze yasitulanga enkima eyo kuba situlanga enkima yali mpobe enkima yamu enkima yaffe se enkima yalimpa kubanga sigama nti oba yalimu ekintu nti kike yali enkima yaffe nga bwe twali tugiguze nga ttiimu alimpa gwe mukulu oba ye mukulu mama mweyeddira nkima akakima kabasanyusa busanyusa ewatali kulowooza ku byamasanamu sitaani yenna mwene mugulu akakima kammwe kabasanyuse ng'abavubuka abalala kubanga kanize ne bwe kandibadde nti nga kamasanamu akakima ko twandikafunye nga alimpa tannakuba 8 noledi yali ayinako oyitiye eya Sindoni era twagenda eyo nga 6 kyesi twakagula kunyumirwa nga tukatenge nga mmotoka tugende nga nako ku show ne just nti kasi accident yajjawo ne gafuluma nti yabadde n'enkima kekutandika buli omu okukokera kyakola ki kati abo abantu kwe bava okwogera bye batategeerera ddala sokoleke enkima eno bwe mwagigula mwatandika kutambula nayo ku show buli omuntu agamba mutambula nayo ekiro nti ku bizinga kwe twali tugenda mala ennaku zaali oba 2 ku bizinga eyo kati twagenda nayo buli kizinga twali tugenda okukola twagendanga nayo munadda Kampala
accident mwagifuna muva ku bizinga mukoma Kampala. Kali tuva ku bizinga kwanza sajjirako kwa nali ngenda kujja era Kabuye side yafira mu accident yajja mu kifo kyange kuba tujja basoka ne balinnya nze ngasigaddeyo kwa muzee muli yali ayina kalenda zino zikalenda za kafeero nga tuzitunda eyo mu sheeyo nanga katondese nina kalenda zino sigalo nkwatireko konze kale ne basimbula ne bagenda nga ne Kabuye side yasigadde kali batuuka mu maaso eyo eryato nga liyingiza amazzi ne balaba nga ligenda kubbira muki ne bavuga ne bakomawo ku kizinga bakiyita ziiru ne bakomawo ne bafuna eryato eddala kati Kabuye bamusanga azuukuse Kabuye n'agiraawo alimpa tosobola kundeka eno nze era nze tugende ffenna n'ateekawo embeera koko alimpa jja tugende kwe kujja ne Kabuye ne bajja era kojja yavuga emmotoka nagireeta iziti batukira banagerengaawo kojja wammwe muganda wa maama wammwe mwali naye ku kizinga ate yali ku kizinga yali asigadde Kampala era yaleeta emmotoka wali kuba kimako n'atuuka n'ajjawo emmotoka n'abateekamu kati ate Red Grace yali alina nagenda kuyimba Masaka ne sala baba bakyusa batya gwente batusoke tugende eno kwa yala ina show Masaka yali avudde nga agenda Masaka fenye tusigayo ne tuyimba bone bajja naye mu lugendo olwo kwa omuntu yali akibakoze endoza olunaku lwabe nga lwakufa kola basoka ne bawona ogwa mazzi wali mu lyato difuwamba yingiza amazzi ne bajja ne mu kugenda awo era kojja yali avuga ne yekanga omuntu emirundi emeka esatu n'abagamba naye nze neekanga omuntu ne bamugamba kati gwe kisada kikukubye kojja yali akwatamu yali akwatamu naye nga ne baba tokwatamu like Alfe zalinga mu motoka omwe zali mpitirivu kali ngebereko eri eri solid kati ne bamugamba gwe kisada n'abagamba kali bwe kyaddamu n'ayima paaki naga omulala javuge mwali mu dereva omulala gwe bali bapiikinze era n'agikwata kati yeekanga ente yeekanga ente kati mu kuwugula bw'ati aleme kugitomera we yakubira ekinnya ekyali mu luguudo emmotoka neewaba negenda ekuba kipavement ne bateeka ku mudumu n'ekikuba neryoka eggwayo eri wansi mu luwongo nga n'enkima mujingiza Kampala olwo n'enkima nayingidde dda Kampala mu eri mu mmotoka era bagenda kuba tebatuuka waka nga bava eri kuba batuuka wali nga obudde buzibye basimbula busimbuzi wali kugenda bavugende ku show essemuto bamale okuba essemuto olwo ke bakomewo ewaka waliwo omuntu eyagamba nti enkima eno gye bajja ku kizinga yalimu ebyokoola mbwera abaana ababaguza enkima eno tebabagamba nti babaguziza nkima gye bateekamu byokoola nti era enkima yeyabasaddaaka nga teyagala kuyingira Kampala kwali tebanko ku kizinga bano bagiguze bali abawe ku kizinga bagikoleramu ebyokoola bano tebamanyi bakutte ekisolo bakiyingizizza Kampala kyo kivanko ku bizinga ebyokola ne bibatuga nga ebyokola byali mu nkima gye baagula nga sife tubiteesemu naffe twabisanga abamu bagamba nti ebyokola byali mu nkima enkima y'oku kizinga nga byokola bya ku kizinga nga tekkirizibwa kusala kizinga abamu bagamba nti enkima alimpa bwe yagigula bwe mwagula enkima mwagenda ku kizinga ew'omuganga nti n'abateeramu ebyokoola naye ebyokola byabateeramu byali by'amaanyi nnyo ne bisinga enkima amaanyi abalala ne bagamba mbwe enkima eyo teyalinamu kye yali eyina yali nsima kati kijje kunze enkima eyo teyalimu teyalinamu wadde ekintu kyali ekolaki kubanga nze manyi ffe tuyimba nyo eyo ku bizinga eyo osanga bakutte eggoonya bagijje kwanza olugoonya nje bajja eri abaana ne bagitikka ku lyato ne bagireeta ne bagiteeka n'emmotoka paka mu zoo bo nga tebafuna accident jasi nti bigambo by'abantu ate nabikookera bukookeze ati bano abaana bano ababaguza enkima bano kati mwamanya mutya nti yali playini olw'ensonga nti we twabasanga wennyini enkima zaaliwo nga nkinga omanyi nti ekizinga kiriko obukima kima obwe buti obwe zaliko era nga bakakutte era nabo nga bali awo bakazanyisa era balina essanyu nga bakakutte nga bo naffe tukabagulako baali bakakakwata kwali twasanga nti balina bye bakasiba mukakima ko twabasanga eyo ku bici nga babakakwata nga bakasibamu ekiwuzi ne tubagamba mukatwala ko bona ffe tugenda kaffe mukatubuze
kwe kukatuguza. Kati oyo agamba nti kali mu ebyokoola, kati oyo agamba nti mwali mu ebyokoola yaani yakakasa atya nti abatuguze enkima eyo baana. Akakima kano kali kalyaki nga tumaze okukagula olwali nti gye kali kayingidde mu bulamu bw'abasita era kali kalina kuba nga kasita kuba eyo enkima ndoza yali nga sente zali ziyingira $5,000 buli kanako naye nga sigamba nti oba ezirya mbu egenda justinga ffe twakikola olw'essanyu lyaffe olwokuba nti oba sente zaaliwo ng'era tugenda tugigulira amenvu netugula ekyennyanja ningaera tusobola okulya ekyennyanja ekyo nayo okitegeera mulya bwerya nga tugiwa era nga tugisosolera negiwa kati ng'erina obubadi ng'enyuma ojuwa einene neteeka eno mu matama bweti kati nga tubeera nga tunyumirwa nayo naye nga teyinaamu kintu kyonna kyetwagiteekamu oba buntu yenna kyeyagiteekamu kuba abantu abagamba nti abaana batuguza enkima bakakasa abaana ne bagituguza. Okyogeddewa bwe baba nga abantu bakulu obanga mukazi yagituguza okyogeddewa n'okikakasa ti baana bwe bagibaguza anti bo abantu we boogera nti enkima abaana baleme okubalimba n'okugamba nti babikoze bitya enkima teyalina kintu kyonna. ani yali aliisa enkima eyo iffe kubanga nti alimpa yamala nga okuyimba era nga tugenda mpasise kwanza nasulanga nayo mu luumu ng'era nfuna emitwalo emeka egya nkima nga nsasulako luumu n'okulyako era nga nze nomanya nze ngenda netunoonya amenvu tumanye tukola bikoze bitya process bwekyo bagambanga nti alimpa bwe yavanga ku stage ngaddira akakima kano ng'akawa bbiya bwe yakawanga bbiya buli kadde ng'akayina otubakuli kwe yagula nti nga akawa bbiya nga bwayogera obugambo obutiniti kati abataliyo obugambo obutonotono babuwulira batya bano abaali mu kikoosi abamu be bayogeranga omusajja yali amirizanga ayina akakima akawa bbiya bwayogera obugambo balimba kubanga ekikoosi ekyo kyalimu alimpa nga kirimu Lady Grace nga kirimu nze nga kirimu Lagafaya nga kirimu n'omulala yali Trekaman bwe twali mu gurupu yaffe nayo Kabuye yafa nga maze okukiyingiramu kati kwabo Grace yafa ne Kabuye ne wasigala nze n'alimpa ne Lagafaya Trekaman kyema Trekaman tasobola kwogera bintu ebyo kubanga teyabiwulirako era saba nti ate yayogeranga obutonotono kale n'alimpa no n'enkima teyabeeranga nayo nnyo Budi yali alina mukazi we ebeerera na mukazi we ngera kyema ntuukaawo n'engituukaawo yalimu omugwa gwayo n'engisibaawo ku luumu wengize n'ebeeraawo abantu ne bakuŋŋaana nate nabo we tugenze ku kizinga ne bajjaawo balaba enkima nabo nga banyumirwa kitegeera so teri butonotono enkima eyo teyanywa ku bbi yekuba bbi ekuba nayiro teyakuba ku nayiro owange bino bagamba waliwo emboozi gye nakola ku alimpa onansonyiwa ebimu kubanga gweoli muganda wa alimpa okuze n'alimpa omumanyi nnyo kuvanga muto paka wano waali era mbadde mwenna alimpa ono ate tatambula ekiro ng'abadde yeebase n'azuukuka nakotambula ekyo sikirabangako kwanza ebbanga linsuze n'alimpa okubanga talinakuba hiti ne muyiti mwonna saba kalimpa ng'atambula ekiro ng'atambula atyazuukuka ngali Masaka n'alekotambula nga yeebasa ali mu kirooto naye ng'atambula ekyo sikiraba ate okugumuka nagugumuka togera ano ng'afuuse sita singa kati wano ekyokugumuka ne baba ng'afuuse sita era saizi saakirabako kwanza nanisuzeko nalimpa ku buliri bumu nga sita nanisuzeko nalimpa mu nnyumba emu fena nga tuli omwo nga si sita byonna nina nsimulabangako nti oba nsisimuse bwasisimuse mbunankanga no sikirabangako ate alimpa okwebaka nga sita nayebaka n'amala ennaku 2 nga tazuukuka era tekyali tekisoboka olwensonga ntitwali bize kyekisooka nga udeire okujjako okumala ennaku nga teyeebase ekyo kyenalabako nti twatambulanga nobudde obubaka tetubukolaki nga tetubuyina nekyokebaka ebbanga eddene saakikolaki saakirabako wagenda n'alimpa Sudaani Sudaani nasigala yagenda na Lagafaya nani omulala era ne Lagafaya abano waliwo omukazi bamuyita zitira ekyo ate gundi onani ziwambaza omanyi yagenda naye Sudaani ziwambaza oyo yagenda naye kwanza ku tiimu yagendera kwa alimpa Lagafaya lekyo
Ziwambaza samumanya njoba yagenda nga yatambulanga ne alimpa seyatambulanga naffe just ayinza okubanga basinkanaawo oba olusinga yali alese eddiiru eyawa ye Sudan ku bibiri okubanga yali alese eddiiru yeeri nga alina okugenderako nga yabatutte ne ku gundi yava ewaka nti kati agenda Sudan bikoze bitya teyagenderako teyaliko ttiimu yaffe naye brandi yalimpa ng'eriko propaganda mungi si ekirema bega w'abantu aboogerera limpa ebintu byebamwogerera ziwambaza ogamba ziti ogamba ono waliwo ziti ali awo emusoba comedian yoyo gogamba muyimbi kawaliwo gayi gwe mmanyi ziwambaza ali awo muwanvu mweru oyo gayi teyagenderako kubanga nziwambaza oyo bwobanga oyo gwe nga kwanza waliwo kagayi getwalinako ku bizinga eyo nga muwanvu ali akola comedian akola ebintu ntuwe bityo naye nga n'okukubamu oba akubamu simenze namulabanga bukuba MC neyo bwe twalinga ku bizinga wabanga yoyo kwana ndabye koko ne interview gye yali akozeeko kale awo katonotono muwanvu oba yoyo oyo gayi twalinayo ku bizinga nga mufuna enkima era yaliko kwa yali MC naye nga tali ku ttiimu yaffe yali ku ttiimu y'abali keza buli ekyaliwo nga mufuna entima yakiraba teyakiraba yamanya yakera ku makya nga tugifunye okuba teyali kuffe nti oba atambula naffe naye kati mugenda kati fe sekita y'omuyimbi waffe yali ndala naye kuliko eyabamuzeeyi bamuli Katumba kuliko eyabatwekamaani kuliko buli omu alina gundiye nga n'olikuba oli bali promote yatutwala naye yali akoze eki naye yali amututte kakati omanyi ebibuuzo ebijjira wawano alimpa nga tannafuna nkima ekyo buli kimu kyali okke naawe okimanyi tekyali lwaki alimpa bwe yafuna enkima buli kimu nekyonoonekera ku sipiidi y'amaanyi ne maama n'akyankala na famire neyeyuzaayuza naye bwe yali tannafuna nkima alimpa yali okke ngeri atambula bulungi alimpa eyamukola ekintu ekyo wona okufuna enkima alimpa omuntu teyamuloga nti oba amaze kufuna nkima oba akoze atya kuba okufuna enkima teyalemala nti oba kwati tuba tetwamala nayo ennaku nti oba bbiri alokajjage ku accident twamala ennaku eziwera anti nga muli ku bizinga temunnasala era twandibadde tugwa mu mazzi naye okumanya nti teyalina katata omuntu eyaloga alimpa teyamulogana ku ebyo jasera alina enkima nakwa nti bajogerako nnyo naye abantu bamanyi enkima era batono kwane mukugwa ku accident kwennyini wadde abataasa alimpa teri alaba ku nkima eyo olimba nkukakasa mazima gundi yagamba yagira ani omuyimbi onaani owakadongo kamu Ndugga era Ndugga mu byakafuluma wano mbadde njagala tugendewo bugenzi awo naye mbadde njagala kumenyawo kiri nti wali yalaba ku nkima nkima teyagirabako kwemmotoka bwe yagwa ekigundi bwe kyagisala kwa kyagisalako oluufuyo waggulu bweti enkima kwe yali mu bokisi nga nsibe nga mulimu n'engoye byonna byetwakozesa ngoye engatto byonna nga byonna biri mu biveera byabyo emmotoka bwe yayulika bweti buli kimu byagweriwo ebyo era omusajja yalonda enkima yalonda bokisi eyo abakeera ku makya nga mweri era n'agitwala ewuwe wesse muto lwakuba nti kati enkima yakola ki yafa niye yagisanga mu nkima kati yali mu nkima Ndugga asooka kusanukula bokisi eyo n'agiraba n'amaani agizaawo yagisanga mu nkima enkima yali mu box era n'olimu yagikola ki mmotoka bwe yagwa bwetu kuba enkima yali mu kabokisi kaali kasibe akabokisi kaali kanene bwe kati bwe mmotoka bwe yagwa bwetu kati n'akabokisi kagwa eri n'ebiveera by'engoye n'ebisawo by'engatto ne bikola ki bano baalaba abantu era biri abaakeera ku makya be baalaba ebintu ebyo ngoye ebikoze n'ekyo ekibokisi oli kugira nga mulimu enkima era gwe gaatandikira Ndugga teyalaba ku nkima eyo tagirabanga nako tokoleke mwategera mutya nti omusajja alina enkima alise muto kubanga bantukubira essimu fe bwe twavaayo waliwo omuyimbi bamuyita Shakira Guti nankubira era ayimbira ewawalukaga naŋŋamba nno waliwo yalonze enkima kifu yabadde enkima yamukufi kakima kabadde kaffe waliwo omusajja akayine naye ayagala muweyo emitwalo 15 agala yagenda kugira abeera nako nemugamba kasoke tuve mu byobulwadde tujja tukole ki katukyakawambikawo bakamulemerera okulya kasiki kali kalya nti bakalyalya nejasi kali awo byenvunvu kalosi yayita bitegeera ye nekatuuka ne kafa kafiira wakaawe kati ye Ndugga babakali aganti yagiraba ye yagiraba ddi yagisumulula ebox eyo n'amaana agirekawo lwaki yagijjaawo kale n'agireta mu mmotoka oba bwe yamala ogiraba n'agireka oba yagiraba edduse
wakolako kona endugga emirundi mingi. ndugga alina essabo musamize Ndugga essabo nze sirirabangako mpulira yamu ebintu bya ndugga oyo abyeyogerera tebirina bwino ate gwe mpayo omuntu eraga yazze navudde n'agamba nti ndugga ayina kinene. Ndugga entalo ze zonna oba sabolye oba bamweyana wa ndugga yamweyogerera ye wuwe era ndugga nyanze nabamweyana nze nkonaako ndabe nze era bamweyana ye nga ndugga neffe nze sirabankuba mweyana wa ndugga nze sawo ya ndugga sirirabangako era sijaga nti baliri waneeno kwasituukangayo nga waba naye ebbanga twakolanga naye era n'oyo alimpa n'ebiseera kwanze nalinga nyimbira ewawalukagga ne bamuleta ewawalukagga eyo ndugga oyo ne tukuba safari z'e Masaka eyo ne tujja ni wano alimpa bwe ng'akubye eyiti ne tubeera ne batutegese Kasese tuyimbye wa n'endugga eyo nga tubeera ffenna era nga tusobola kuluzira obugundiza ezimu lwaka nti ndugga yegeziwaza kitegeera ate endugga oyo laka nti ebimu omuntu omuleka n'endugga oyo ebimu aba alimba era nga omanyira ebyamawulire yejubisa aba yepimamu just ogambye omuntu eyaluga alimpa ekitegeeza oyinza okuba omanyi omuntu eyaluga alimpa yaluga alimpa tumumanyi si ndugga ndugga talina wadde eddogo erisobola ofuumula evvu mu kyuto kati ataluga omuntu eyaluga alimpa mumumanyi tumumanyi muyimbi komaawo bukomi gamba nti muyimbi okomaawo kigwe eyaluga alimpa muyimbi yaluga alimpa muyimbi naye nga si abantu ate gwe basinga osongamu ennyo basinga kusonga mwana babantu balina gwe basongamu naye ate si yaluga alimpa naye yaluga alimpa muki muyimbi mwamutegeera mutya nti yaluga alimpa kubanga naffe tuli bantu tusobola okumanya era ffe tusobola okutambula mbuffe tetuli baganda mbaffe tetuli Uganda mbubba abalala mboli yalogera ffe tusobola kutambulako tetumanya nti gundi yatuli obukiika era ffe twamanya era tumumanyi naye kati ffe ekituluma kati omuntu atalina wadde obugumu obuloga ekintu kyonna ne bwebanju kyoba nswera kuba nagamba nze naloga ate nga alimba ndugga oyo alimba bannaye nebyaddala ndugga oyo alimba kanzi olaba nebyasinga okunkulako waya ndugga oyo nze omanyi nze interview nali nazeebala okuva mu gundi okuva mu accident kwanza nafuna mu accident mwenyini nga bakeizi bakuba alimpaawo nali ngenda kukola interview ya Spark nene nga muzayima muri Katumba nyinza okgenda okola interview eno oluusi nenjikola nenkuba alimpa oba nenjikola nendifendinga alimpa ku bibiri kuba kujja kuvaayo kitya kimu nengamba nno era neŋŋaana ebbanga lyonna naye Ndugga Kasa yavuddeyo n'agamba tusitula alimpa mutwale mu mbuga ye mutwala amwetondere mbu yetondere empewo za Ndugga mbu amutwale ku lusozi amunaaze mbu amale omunaaza mbu agenda tusasulya studio atukolere video mbu atulage kye bayita yite e Kampala nga Ndugga alina yite e Kampala ekibuuza David Ndugga alina yite e Kampala Ndugga wetukebera yalina ennyimba ezitambula Ndugga nyingi talina hiti Ndugga ye muzibu mu bakadongo kamu yasinga agawe president wa bakadongo owawa kati alina kuba na vice gundi bano babayita ba defense wa chairman ero si wanu si president wa bakadongo kamu kati Ndugga basajja bakubye endonga mbu abagamba ki kanze kankuwa example no banga utambulawo nosanga omukulu Masias Walukagga ngakuba wali blog nosanga ne Ndugga osoka kwekangana sama fias muladamu kalwachi watu na vayo na president ngoso Ndugga n'obutamulaba kakati gwe muyimbi ki panna tena amawulire gankuti muyimbi ki yaluga alimpa anje omulogo bw'omwatulira ategeera nti muntegedde eddogo ne lifuuka ffe twamutegeera ate olwedde naye akimanyi twakola ki kale wadde okikalubiriza kale tunyonyerere wano ayimba kadongo kamu ayimba reggae ayimba raga bano baraga mafini kitawanya alimpa omuyimbi yamuloga ekisinga okubasumbuwa katale bayimba style yemu kati akatale ke kaleeta obuzibu yanga mutegedde bayimba style yemu
akatale ke kasinga leeta obuki obuzibu naye ja style kyonyinza obutakakasa naye nga bayimba style katale ke kasinga balina bona amaloboozi masengenkerevu ekyamaloboozi ekyo sijja kigendako kuba nze engeri gyematirali mpooba kale bagezaako oli agezaako okwefaanyizamu alimpa eddoboozi bonna bayimbira music wa maloboozi si wakuboggola ekyamazima akatale ke kaleeta obuki obuzibu alipa yajja nayingira mu katale ke nayingira mu katale oli nagenda namufuwayo akasente awo akasente ke kavaako obuzibu ani yamufuwa anti abaga balogera nnyo mbiwulira nti omulogo abafuwa alimpa nga bayimbi bangi kyo ate yamuloga ate temulogera ku mukufu mufuwa sente yamuloga bya dairekitire anti kati enkwaso yagijjawa agifuna bati mwebaga nti oliwa abafuwa alimpa sente bali bangi kati mpayo nga babiri kali oba bataano abayimbi benalaba nga bafuwa alimpa bangi omu asooka abudumulasi owokubiri owokubiri abudumulasi yali kwanza abudumulasi naye mulabyeko ngaafuwa ali sente muzeeyi wange omuli katumba yali akuyako omuli sente owokusatu waliwo n'akatambi ke nalaba waliwo n'omuyimbi mula David Lutalo namulabako ngaafuwa yamufuwa ate mulundi ogutali gumu David Lutalo yali amufuwafuwa nga buli kadde si buli kadde yamufuwako yamufuwa wane wa Fifi tulina nso gye twalira namufuwa endala ayina akantu asikaze ayina akantu keyayimba mu live band ako kati nga ayina engeri gyakasika bwati nawanikira ddala eriye kakyaka Lutalo bambi kaali kamunyumira era janamugana nange onkasukira akantu ako namwokyayonjavuwale abasatu mamuli katumba bamala era okoma ku David Lutalo ano kati ngobujjako David Lutalo bangi bangi owaayi wagwana ebintu nga bizibu kati so naye kakati ono agamba nti yaloga alimpa ono ndugga talina wadde n'akaweyo tasobola kutuuka ku levo eroga alimpa kati ndugga tasobola kati mu nsi muno kiri ekintu kyangu okuloga oba tuka tekiriiwo kubanga tasobola talina wadde so ogiremaza ekigeri talina bamweyana omweralu mpuli ayimba bamweyana omulalu nange nina bamweyana mbugu wamwe temumuyinayo bamweyana gwe nawe omwogera nga wanduga simba wakati Client Beauty World bakama baffe abatutuma wano era abe bamu kubali emabega programu eno bagamba nti gwe ayina bimugaba ayina ebisundosunda ayagala okwerukamu okoggamu okgejjamu okuddugalamu okuzikiramu ko ng'obadde mweru nnyo naye ng'osigala onyereketa gwawunya ekisu gwalina olususu olulirika olupiringa off gwalina bugundi bunnamakula gwe yayagala okwerusa ate n'omyuka bumyusi menya kindeke kyawunya ebigere genda ku Client Beauty World namba z'essimu eziyitawo wansi bakubireko opposite Climax oba okulina Stanbic Bank ekirooto kyo mu nsi y'okunyirira bakifuule Rio kituukirire Dr. Planet omukugu gyali akulindiridde yagamba nti jangu n'ebizibu byo byonna ebyensusu yakuwe ansa zonna obuterekerayo kubanga ekyakikoze obukugu abuyina ebbanga ddene ng'akola ekintu kyekimu ate ffe ogwaffe ku MR Live gwakubazigira ntugaa nti mbannaye mutambudde nnyo mutomedde nnyo naye ono wankiza omukko ku balala ono nno abikoze n'amalayo ono nno mu bafere yajja kumenyawo bafere abafere tebamusobola alabisizza abafere nakkunakuna oli mitala w'amayanja oli wano Uganda oliwa ebizigo bina bikola delivery abivugira ddala paka ku mulyango gwo. So Dr. Client Beauty World oba Dr. Planet wali ku Client Beauty World genda omweyune ebirooto byo by'okunyirira abifule Rio. Owai ndugga ndaba
abayimba obuyimba baba mpita bamweya n'omulalu abalimba abyagala bwagazi ate bano abantu abagwa bano ng'ayimba mu audience olinagwa jja nabo mutakisi ne bwembanzira ne bobagwe abantu balina empewo zaabwe ezaddala nga sezandugga kwanza endabiko ku bayimbi eyo nga talina ssabo naye abantu bonna kasotuka noyimba ku nnyimba za lubaali olaba oli bakuba bukubi ngoma awo tukati tubeera mu kiraabu ne bakuba ku nnyimba ezo ez'abalongo bikoze gola abantu bagweri wabeerawo ndugga ndugga yabakwata oba ifulaati bwati kasaata ayimba ezi kale nedda njagala ayimbe kale ennyimba ze zino mukama nti kula omugugu bagwe anti abatasinza bagwa amafuta gajja nange ne bwenzikera ku maca nenziyimba era bagwa kuba bangi abaziyimba bonna bannagamanage nosanga baguddeyo waliwo gayi bamuyita Jumati sinawaaka bintu oba sita naye ayimba ennyimba zaabo ne bagwerira ebiwagere ne babiwanika kajja Sinduga yagala bakwata bukwasi bujega akalabeko gwaloga atugende nedda ngenda kuloga ono nga mulamu nashi kala alogenze ano ate kati nze ndi mulamu ntambula bulungi siremalangako sigwangako ddalo akuloge omwadde olukusako nze njagenda mwetondere kale kakati abasawo be mwagendako n'alimpa ne bamala ne babagamba nti oli abaloga balinga tetwagenda ku basawo twatambula tusobola nga twagenda mu zzungu tewali musawo leka naawe ate kitone kuku kitone leka naawe tufula abaana bato wakogera wano kitone ngenda tuleka okubuusabuusa ebintu byo nakyogedde nti tetwatambula nesigamye tetwatambula tugenda mu basawo tetwatambula oba mu kyaki ne batugamba nti kiri kitya mwatambula bantu nga bameka abantu batambula kuba n'abasumba bajjanjabi bajjanjabi abaweranga abana era nga n'abamu batwereeteranga olutalo lwaliwo nga nduga lwayogera ebintu byebyo wavaayo abantu ate nduga abantu baliwo abamumanyiga benaga oyegezi nammwe mukole bwe muti tumanya nti kino bikoze bitya abajjanjabi mwatambulamu balinganga bana bonna nga babagamba nduga si yabaloga ono olwedde naffe twali tukimanyi nti tasobola kubanga okuba olubereberye nduga tasobola nduga kutuga nduga talirina abasawo bonna bana abajjanjabi bonna bana be mwatambulamu bonna babagamba nga omuntu omwo omuyimbi omwo batugambanga ati bwekiti nno omuyimbi ono bonna era ojjukira era wano ne wano mulabawo nti kukyatandikira bonna nga babagamba ekintu kyekimu afe netumanye tugamba oke izelo netukimanya kakati bana ababagamba abajjanjabi mwatambulamu ne babagamba omuyimbi ono yabaloga tebabawanga ddagala kwevumula ddagala okwevumula nante kati osanga alimpa singa oluusi yafa ina olw'okusaasira kw'abantu abatubeereddewo abatutambuzaako abatusabidde abatukoze buli kye batukoze asobodde okuba nga akyali mulamu waliwo alimpa bwatambula n'abula kuba naawe kyenkakasa kiri kimu tomanya alimpa waali saawa tasobola kumbulako ate alimpa asobola obula ku bantu bonna nezitasobola kwanza alimpa talina ssimu okubanga talina ssimu nze ku ssaawa eno sokukwata essimu yange naye nti kati njagala alimpa nenkebera walima nti mba njagala alimpa nenkubira kiidi nga kiri kitya kiidi ali awo nangamba tali waleeno nemba nti atali awo ngenda kukubira likodi era bwaba tali wa era ali wagundi zera mmanya waali omanya range zesosola noonya alimpa tuba nti yambuze era nze tulabaka nemanya nti njagala alimpa tasitentwalira dda kyekwanze mba mmanyi abulako ero ali atamwagala oba atamanyi wakola ki kitone mukulu wo talina ssimu talina waka atambula butambuzi watu mu studio wasanga watambula amaka alimpa tali bulungi ng'omuntu naye tetasula mu studio timu bibiri zensanza alimpa nga bamusuza okusula mu studio kyalibe mwasula okusula yasobola kwanza okukidi okusula ewalimpa kisoboka kidi okusula ewa era kisoboka kididi byonna bisoboka naye sigamba nti oba asuze katimbo alimpa talina bintu bya munju ate alimpa talina maka talina waita waka talina uwe nti oba nti nazimba tuogera wamaka nti nazimba gutakola ki newapangisa omukazi yamugobawo omukazi yagobawo bafuna obutakanya n'alimpa namulekera amaka nagaka okufuna emirembe
kankulekaawo nakola naye story yabyeyogerera naleka omukazi era naga nti omukazi we ayinza okuba baali bamusindikidde amusuule. Mukalimpa oyo manye ekisinga otutawanya Mukalimpa oyo teyali mubi naye obuzibu bwe bwava abantu abaali batwetoolodde kakyeka be bamukozesa ebigambo byayitirira. Ate nalimpa oyo alinamu ebizibu bye ng'omuntu kitegeera nga tuvudde ku bino ebya music babikoze bitya alinamu obuzibu bwe ng'omuntu wali muntu ali perfect. Kati alimpa kwatuwako ekiseera nga alimpa nga ne wakatasulawo alina ebyo kali alina ebizibu bye bisijja eddogo nga litandise okukola nga si eddogo nga bibisenga bivugidde alina ebintu bye ali byeyogererako sijja kubisimamu naye nga byali bizibu era byamuleeteranga okubanga kale nga tateeredde era ndowooza ne mukyala we yabyogerako awo naye nga byali bimuvuga speed kale. Tutudde wano alimpa yalumakoko ku mukyala buli kadde ng'amunyonka ne ku mabeere ng'amunyonka akabebi anti waliwo ennyonka eyabaagalana ng'amugwako ng'ekimenke n'asukwa nyonka ebbeere eryo omukazi nawulira nga libugumi n'okubuguma. Kati ani ayogera ekyo mukazi oba ye alimpa? Bino tebyava mu alimpa byava bina ebyava ekyo saakirabako ate okumuluma ng'amuluma okumuluma era nakyo saakiraba naye nga wakiwulirako ekyokumuluma. Nalabako interview y'omukazi gye yakola mbu yamuluma ng'amuluma buli kiro n'amunyonkamu omusaayi. Interview wagiraba? Nagiraba naye interview ezisinga ziba ziyimba omukazi ng'awaliriza bbaawo kisoboka anti no kati kankuleyo omukazi woovira n'ogamba nti bba wange kino ne kino ne kino bakazi baffe tusobola obbayonga nga bwe twagala kitegeera era laba esookunsukako n'enkulumamu n'ennume etali eri etiisa nyamuluma yenna ng'ajjudde ebyo bava mulumba bulumi ekyo si kikakasa naye nga wakiwulirako nti omukazi akyogera ye omukazi nawulira abyogera mu alimpa yanno abikoze naye ebbanga linamala kwanza nabeeranga n'alimpa ne mukazi we yasooka twabeeranga mu nnyumba ffenna n'oyo omukazi wennyini yakola interview twabeeranga egundi wali bweyita ne ku federation weyongerako mu maaso eyo eziti kirinnya bigaawo bwe twabeeranga atubeera mu nnyumba eja nze n'alimpa ne mukazi we enneeyisa yali eti tetwe twalina mutawaana naye bino bigenda okujja kati omukazi atuuka kamukyalipa yayagala okuyimba kati obuzibu bwe bwava yayagala okuyimba ng'omukazi kati ngalimpa nga te bagenda mu studio n'alimpa alimpa n'amugamba nti kasoko oteekemu awo ate tayagala kati nga ye omukazi ayagala nnyo okuyimba ate n'abaki abala ate tetugala ne tuyimbamu ng'omukazi ayagala nnyo okuyimba n'abalala atayagala kuyimba n'alimpa kati ng'oli amugamba bali boyimba nabo kibansinga kiddo ndi sitamba singa nemanyifu mbasinga nenzo lwaki bange toyala kubiyimba bana kuyimba nabali era ng'olumwa era n'omukazi yamusomugamba ng'olumwa muga bakinga kale gundi eyo kali omukazi n'agaana omukazi walimpa ali muyimbi mulungi simuyi ate yali no teyakimukolanga nti oba yali muyimbi mulungi naye kubanga yakimanya nti mukazi we ayagala okukola ki ayagala okuyimba namaani nga ayagala okuyimba naye nga bamugamba nti kati biyimba awo ayita biyimba naye kati nga bw'atambulamu bamukola ki kati bwe yava n'agamba naye era ng'omuntu yenna ne bwemba nsoga naye kati kyaka mukazi ono bali ayina enkolagana endala ng'ovudde ku y'okuba nti baagala kuyimba kuba okuyimba kuli waka ne tokwagala okwewaka oyagala kwebbali kyokka ate okwebbali kunafa okusinga okuli ewaka ezo oba toyagala kuyimba kale byamutabulatabulanga muneze alimpa teyamukubako era n'omukazi ate yagasina yamuwa transport okuva e Nakasongolo okujja omukazi yamujja Nakasongolo omukazi yamujja wano Kampala Nakasongolo yali bali bagenze ku kisera bafunamu obutakkaanya n'akwasa omugano ogwo omukazi ddayo ewaka kitegeera kasobola kanti kale ye omukazi yakola interview ng'alaga musomi alimpa yakola ki kale ngamanyi nti omukazi yali musunguwavu talabirira mwana ate omwana yali alina lubuto talabirira lubuto anti era abamwana kali ayagala alunaaze olede kwanedda ekintu okulabirira omukazi oba obeera naye ewaka omwa sente z'okukozesa omwambaza ayagala alunaaze kati oba oyagala endabirira oyagala ki alusituleko
Kazuruto bumba amukoleka massage ebyo bisoboka kwa mukyala alimpa bamulekera nga akameza akasolo bikola byonna okitegeera waliwo ebintu otannakugamba musajja kati njagala bumba mukatuddukeddwe gwe mwana Katonda campaign gitulimba giyita #NoToSodomy among children #NoToSodomy among children. Ku mwana wa Katonda ali eyo kitegeeza ki kino bannange tewali mwana muto gwe balina kusiyaga. Mulekerawo tusiyagira abaana, mulekerawo okusobya ku baana, mulekerawo abaana bafuula ensolo, mulekerawo ofuuka ebisolo eri abaana baffe. T-shirt zino za mitwalo 5 campaign ene kyagenda ddala mu maaso. So tugulira t-shirt 5 2 3 4 5 twagala tugende mu masomero tugende mu butale osolo nawo kenyini ogulirayo maama wo taata wo pastor wo sheeke wo osolo ogulira gateman wo boda guy wo twagala t-shirt zino zibe bimuli nga buli oli buli wakuba amaaso agiraba twongerere ddala okulaga abantu nti bannange mwabali ebisiyaga temugezane mubisaza mbingiza abaana bwe mumalemera kuguzeegwa mmwe mwabamanyi fogwaffe gwa kubagamba nti ebisiyaga bijjayo ebyenda bwe bakusiyaga ofuluma ebyenda bwe bakusiyaga ovunda bwe bakusiyaga ofa bubi ebisiyaga bigenda kutwala mu geyeena era tuli bagumiikiriza nnyo nga tubagamba ebigambo ebyo paka bwe mulikyuka naye ate okuddira omuzogo ne mugutwala mu baana awo tetugenda bagumiikiriza tugenda kujjayo enjala mulekerawo okusiyaga abaana tewali mwana wa ggwanga alina siyagwa. So campaign eno mugiblessinge mugiwe omukisa tetusirika bannange gwe nawe ali araba nti tebikwatako kijja kuba kya buli az'amaanya nnyo gwe okwebaka ate noweekangira ekisiyaga kino mu kisenge kyo oba mu kisenge ky'abaanawo. Oli mukyalo ojja kwekanga ekisiyaga ng'omusajja agamba nti kati saagala kuyita wano kampite wano wasirikanga ekyo kito obufumbo bwo ojja kukwata omwana wo toseka. Abasajja babeereyo abantu abali ekisiyaga ekyo babeereyo waliwo ne YouTube ow'amaanyi omulala gwe tukyakolako research bwe tugenda okujja no tutemeeteme ali ebisiyaga ali ebisiyaga ate yeegaana bo babirya ate naye kigambibwa nti alina akaana ke yalya okubirya tugenda kugumiikiriza ffe tubabulire nti bannaye ebisiyaga bibi naye bwe kituukamu akaana we tuviirayo tugamba nti bannaye mulekerawo siyaga abaana baffe. Nani yakibayigiriza? Byaviira ddala eyo mu Sodoma ne Gomora byaliwo sitaani yava dda ekyenda ne bakyoliga kisituuka ne ku sitaani kubanga kaga oŋŋambira mbugwe ekisiyaga mbugwe ge matiribona waliwo n'abalina abakazi ng'agamba mukazi we nti kati saagala kuyita wano njagala kisiyaga mukazi we owewaka ogusitaani mwana abali ebisiyaga nammwe temutumalako mirembe sitaani bannange. So bannange guno olutalo tulwaneko olwo tetusirika tewali kigambo na kimu kirungi kyoba oyogerera kisiyaga embwa giyita embwa afulumya ekyenda ekivunza avuddeyo nabaana wemabega byogere nga we biri abantu bamanye n'omwana wafuna entiisa mu bwongo ategeere nti banamuli ekisiyaga agenda vaayo nabaana yemabega avunde atambule ng'enswera zimunyuukako temusirika owange nga nkyali ku kisiyaga ekyo nene gavumenti eno kyebeetukolera kimu omanyi kirase ekisiyaga kino gejja Uganda wano mirimu butabaawo mirimu mitono nze nina gaayi wange awo kyali wange nze yangambako onakunanga naye mwana nange eggabaawo omanyi biri awo eggabaawo ebisiyaga ku mwalo biri eggabaawo waliwo era kyange yangamba awo mbuya ayagala kugendayo nimugamba naye ani mbu babawo emiliyoni emu ne bakusiyaga buli lusiyaga aga Katonda mu ggulu kubanze nze yabiŋŋamba dayirekitire era ne wano ku Salaama era waliwo awo amaka awo era we babiri awo waliwo awo akazimba awo so nti ogayi abeera awo nga tanali zigenda kupangisa ennyumba abulidde ekyokulya nalyoka yeewayo n'omuntu tosobola kuba nga okera ku makyo na stress ya bizinesi yeekuuba n'olowooza mbu kangende bandi ekisiyaga tekisoboka jasi batutonderewo emirimu ate nekyokubyo n'emisolo kale oyina wabanga inamu emitwalo oba kakadde ng'asooka etandikira ka bizinesi ne kusente tosobola ne kukuba wanditeese omudaala gwa chapati bagusenda eza kigenda kweyongera obumenyi bw'amateeka kugambye kyo nyini kigenda kweyongera gola libadde abaana nga bakola naye nga babba era nga weekiri kitaawe ne kati omwana ali awo
kati gwe kubamu akafaananyi oli apangisa ennyumba ekitone nnyo kale ya mitwalo 3 alina okulya abeddawo kati bamugoye mu nnyumba nga bamugamba nti wagala kusiyaga bakuwa akakadde ekyoza agenda kifuula kugendayo ekijja kijje kati so emirimu bagite tubadde wano amaka gonna gabaamu obutabanguko tewali muntu alina maka gatudde ntenda atosobola salira munno musango olwokuba afunyemu obutakanya n'omwagalwa we gwe ne weefuula omalayika yenduga atagusala kati omwana nti nduga tategeera ayingira n'embulamusi obwa famire z'abalala era nze nalaba entabu ya nduga ndugayi kuba yeki naye nduga oyo nze kyemmanyi oba kyendowooza anoonya reply ya Limpa naye Limpa omanyi lwaki yagana ovayo okwogera ku nduga oyo yagamba tajja kwanukula nduga era nduga akoze interview nyingi ng'avuma Limpa kyakolayo kuno nduga yava kwakati batuse ne bamubuuza nebituka ne bimuggwako nagamba nze nalaba Limpa ng'ayomba ne mukazi we namugoba nadda webweru munze nti kati gwe byeyabali gwe bikukwatirako kuwa gwe nduga yitayomba na mukazi we oba talina na mukazi nduga kwanza simulamako na mukazi wa nduga naye nduga kyalina okukola kwetereeza kumanya nti atoliwa batakuliiko temubeerako bw'onoonya amasanyalaze ne gabula gate Limpa obwongo bwe tebulyokke bukola bulungi naye aliko empewo embi emusumbuwa nga nduga yagisindika nga muntu muyimbi mulala oli gwotugambye yagisindika omuntu amusiranya ng'omuntu okusiranya bakusiranya nosigala ng'olowooza naye ng'oli yakukola ki yakukwatamu era obanga oli yamukwatamu Limpa alowooza bulungi kubeera otula na Limpa ne mwogera naye just nti omanyi Limpa yo bamunyigiriza nnyo nti nduga amanya Limpa amawulire gano be gamukuba bonna bandugooye kati ndugooye yeetaagamu ne taxi ne makisada ate nga tujja kugimuwa bw'anaaba gy'ayagala engumi yeetaagamu omugero oguli solidi ng'avudde mu by'ebigambwe lwaki kwa ndugoyo manyi ndugo mu bintu kale bisinga ottawaanya Limpa temuli ddogo lya nduga naye ate mulimu ebigambo bya nduga okitegeera kwa nduga lwavayo n'akomerera nayigamba kino ng'alaga alina n'obukakafu abantu abo bakiwulidde bo bakitwala serious kati obuzi wa Limpa nti butavayo kutangaaza suwa bigambo bingi naye nduga yoyo ye muzibu kati nduga oyo yeetereze ate mu nduga muntu mukulu naye byayagala okukolera Limpa simanya yiti bikoze naye azeekolere nze noweza ndiwulibala ndugaza nawulirako olumu lokalokalwa mukama nti kula omugugu ate nalo gali maanyi ga pasita yiga kakati nze endala zonna sizimanyi kali lwaki yeteekolayo yiti enkolagana ya maama Limpa maama wammwe n'Limpa eryeti bakolagana bulungi nnyo anti era abantu okukyangana ne maama omusobola ng'abantu lwakuba nti Limpa obuzibu ti yaliko kamera nga nnyingi okitegeera naye ng'omuntu kali ali wano omuntu agudde ku accident kutuuka ku ngende ye omuntu asobola okukyankana namu ng'omuntu mu kiseera ekyo komanya waita wadde wiiki emu ng'akabenje kabaddewo amenyese yenna akyanuubuse kati ono bamubuuza bino kati omuntu okusematuka ekigambo kisoboka olw'embeera gy'alimu naye nakuba nti yafuna muntu amudifendinga buli omu yavaayo okukola ki kati Limpa abambi naye kyamuluma nnyo era Limpa n'abeera mu nnyiike ng'omuntu kati n'alaba nga buli kimu kimuvuddeko kati yagenda tukuttire era Limpa yevuma accident obulamu bwe bwonna era olaba egyo emyaka ebiri egyo gyamala ng'avudde mu accident egyo gyokka egyo yamukuba wala nnyo ku ndongo ye Uganda yagenda okuddamu ebintu bimudduseeko nga bikyuse buli kimu buli wagenda ku TV buli omu yanooma buli omu bikoze bitya naye nga mukadde gaye batukatukasa ne tugamba naye abantu kino kiraga tukole mukolo tulage nti maama twamugatta nga tuwole mutawana mugadde era Limpa n'ategeka omukolo ne gubeerayo mu kyalo n'atwala ab'amawulire alage ensi nti tewali kizibu niyagezaako kikola nga wa niyagezaako n'akibalaga n'agamba no kibeere openi tewali kiriwo omuntu n'agaana naye nga nduga bombo clat ate gaayigwa enduga olaba ayinza enduga oyo ngenda kufa naye kanise kanti kugamba ebyaddala lwaki kwakati wabanga
nze alimpa nnuma kwanza nalabako kumanyiga alimpa nga tuli naye n'enduga ebyo byayogeza ebigambo biffe bitukomerera ayenduga namutandise era namusaanukudde ku interview ne TikTok zange nazikyusiza zonna kati ziwoolera gwe nduga gwe tugenda bulirayo mu ttaka gwe AK Fashions awo kunabukeera byatuzako programu eno genda kunabukeera wali Haji Karim wegulira olugoye oyagala kunyuma oyagala kwambala oyagala kuba kikumba bagambe nti omusama wuuyo oyagala kusabula bagambe nti bannange mbasabuzo ono asabudde lulwe pata after pata eyo ina kwanjula tugenda mu kusiiba mu yidi ya bisoro oyagala ntabala buusi oyagala kanzu oyagala jampo genda mitala wa mayanja oyagala ogende mitala wa mayanja bagambe nti omusama wuuyo azze nenge ekituufu ova Uganda abasama no bakuyita omusama genda ku AK Fashions babikolera ddala buli kyakwambala ogenda okutisanga awo kunabukeera tosuula nanga tewegayalirira genda ensi y'okwambala ogiweesa ekitiibwa era nayo ogiwe ekitiibwa kiruma ogula essaati ogenda ogijja mu mazzi ng'esigadde omwo ng'osigaza biwuziwuzi naye nga tewagiguze kabeeyi eke byajjo solovinga agamba nti gwe jangu n'akasenteko buli kimu akikole omukulu tusinkane mu episode eddako mukama kumpeera omukisa yalabye ku ndugga kati tumunoonya mateeka weewaawo bibinaagana ebyadda tukatuyinza n'omukuba entandaalo entandaalo tekkirizibwa bukyamani bwe yagikuba lokijaya nti ensi yonna yakungubaga eyandugga ye ensejja nakwennyamira mwesinga mulamba kulaluna n'ensi yange mweraba